Yes mbaniziza kade kade bane muri mutya mwasibye mutya ngenda kubasa musubscribing ate munyigene kade ana tumukunda afuse ana ngenda kwambi kutusako byonna byonna nekugamba ati ka comment section we kali yawo oba kabuntira wansi mu ka comment section ato sigalinga ogifollowinga budget for additive waliyo for adi Ugines waliyo KBTV waliyo jibaita KRTV Uganda now yonkambwe na muji following reviews ezikwatagana ku films za automatic KBTV updates ezitambula mu nkambi ya automatic entertainment mubale nnyo okubanga muji following no kubanga mwa subscribinga ne munyigane ku kade comment section we liawo obaka buntira mu comment section ato sigalenga oji followinga mwebale nnyo mwebalire addala okubanga mu followinga mu commenting ate musigalenga mugiye kumiddeko ate mujja kubanga mwejjusa ana tumukunde aliko Miss Uganda afukidde Nyamutoro kayinja mu ngato mwana mwoyo n'okwetega Eddy Kenzo mwana mwoyo n'okwetega Eddy Kenzo afuuse olunabi afukidde Nyamutoro kayinja mu ngato simanyi watebaka kanenga bafunye divorce simanyi kubanga eriyo bangi abakola ki abewunya Eddy Kenzo ngeji yakola mu divorce ne Rema namakulu kisoboka ne ku Nyamutoro naye wetegeza information etambula kiraga ati Nyamutoro kino Eddy Kenzo amaze emyaka 9 full figure yabyogedde full figure agamba ati Eddy Kenzo ne Nyamutoro bamaze emyaka 9 era kijja kuba kizibu okwawukana abantu no baawukana amaze emyaka 2 kati we emyaka 9 toleeta eriyo obukyalo obuzibu buno bunambu abu ana kano ka ana kafuuse ekizibu ana afuukidde Nyamutoro ekizibu simanyi Nyamutoro bagenda kukikola simanyi nenga Eddy Kenzo yali badde kuno alaga ki alaga machua agamba nti bannange aya sigala wa Nyamutoro ana nebona akolta nebona akolotya gwamanyi nebona akolotya gwamanyi Eddy Kenzo yandi badde akola ki yali badde munanga abako kyateekawo okulaga nti munnange ana ne bwakola atya talina kyayinza kola ki kyayinza mukyusa kubanga ava ku Nyamutoro Eddy Kenzo alina okubanga akola ki alina okubanga alaga ekintu ekyo kitali ekyo n'omukazi agenda mugendako n'omukazi ajja mugendako nga Rema we yagenda Eddy Kenzo yegendeze nnyo akawala kano ka ana kali ku Miss Uganda kano Nyamutoro omukazi ndowooza kati asula kukunadde nga lumonde mu kikata akula kukunadde nga lumonde mu kikata nabagambe nti businga minzo bbira bange ebyakatemba namuna ebiyinza okukakana nga bituufu bye tubagamba yes nga Nyamutoro ne Eddy Kenzo bakoze divorce kisobokera ddala ate gye bali abakazi banabe buno obuwalawala buno obujja oluvannyuma bwefuula ekizibu buno bate babwagala nnyo information eneera ekole ki elinkinga emawulire oyinza okukasanga ana yakozinze information eno kubanga elinkinga ku social media akisobokera ddala ng'ayagala bikole ki bimanyikibwe temumanyi gwe bano bakyala bano abawala bano ngusanga yakozinze information kubanga elinkinga eraga nti je ne Eddy Kenzo nti munnange abanika kananga bakoze eki munnange bagenzi wala era nageza kubanga alaga nti Nyamutoro je wakuba nti nakola ki wakubanga nti asuulibwawo esawa yonna akubali nti Eddy Kenzo esawa yonna yalikola ki yalisulawo Nyamutoro ku mabbali yawo nangira ne ana esubi ndowooza alina ana kubanga information engedde okubanga etambula anti omulabanga Eddy Kenzo ne Nyamutoro bakoze divorce temukyewuunya nange balina n'omwana ow'obulenzi naye tekigaana abantu kwawukana n'abalina abaana abataano n'abalina abaana 10 n'abalina omwana nga muwere baawukana kakati ekikweyibaza nti okubanga balina omwana tebasobola kwawukana kisobokera ddala mujimpereka like ate musubscribinga munyige kade mbebaza nimbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga munfollowing negamba nti comment section weeriawo oba kabuntira mu comment section ato sigalinga ogi following budget for additive mangera okubanga mugiye kumirako updates timba nazo amawulire mba nago agaba gatambula okwetolera eggwanga Uganda
Ana Tumukunde afuuse ekizibu yaliko Miss Uganda afukidde Nyamutoro mukazi wattu Nyamutoro yeebuuza ne anakolere ki gwe anakolere ki kubanga ne Lwema tebakola ki naye omusajja bw'atyo bwe yagenda bw'atyo bwe yagenda nga balumiriza Jasmine biki wabula tewali n'omu yakola ki yalina information ekakasa nti Jasmine ne Eddy Kenzo waliwo ekyali kigenda mu maaso naye nga Lwema ye nga ye yali asuubiza Jasmine oyo Lwema gwe yasengangamu olunwe era mpaka nakati akyakola ki akyamwekokkola era n'enkolagana ntono nnyo tebazigatta bulungi Lwema n'ani ne Jasmine eyo tuveeyo tudde ku nsonga za Ana badde nkyabagamba nti omulaba Eddy Kenzo ne Nyamutoro nga bakoze divorce temukyewuunya teri mulala agenda kubanga akozinze ekyo Ana gw'olingira mu kifaananyi awo emabbali oyo kakakyala akatono ako temukyewuunya gwe tukyewuunya n'ogamba nti kiki ekiviiriddeko omanya nti Ana ekazaala bulwa ekyogeredde wano Fadi Yuginis KBTV ugi waliyo ke RTV Uganda now muzifollowing ezo temujja kubanga mwejjusa ensonga za Ana Nyamutoro kosa ne Edilisa Musuuza n'asulawo Nyamutoro n'agende wa Ana oba nedda Eddy Kenzo wanasulawo Nyamutoro nja kumanya nti Eddy Kenzo munene ne Ana ajja musuulawo essaawa yonna naye afune omulala onja kumanya nti Eddy Kenzo ye baba abakyala akola ki atabalamu batabaale bw'anaasulawo Nyamutoro n'agende wa Ana naye nga nakyo kisoboka kubanga waddembe asobola okumusulawo nakola kinagamba owaayi Nyamutoro gwe nnakumaze kangendeke wa Ana kisoboka nakyo naye nze mulinze ndabe naye nga byonna bisoboka oluusi byonna bisobokera asobola okumukola ki asobola okumusulawo n'agende wa Ana